Erizimas muwanguzi ng'ono bbulooka wa ttaka n'amayumba nga mutuuze Kavule mu disitulikiti y'Empigi agambibwa okuba nga yawambibwa ku lunaku lwa Ssande nga 19 kusanga 9 n'ekitundu ez'olweggulo. Muwanguzi yawambibwamu ne mukyala we Dola Nankumba ku mudumu gw'emmundu era ne batwalibwa mmotoka ey'ekika kya drone. Ababaka bagamba nti muwanguzi bwe yamala okukwatibwa mukyala we n'alagirwa agende ku mmotoka yali epakisinze ku kkubo ey'ekika kya drone wabula bwe yatuukayo naye n'atwalibwa. Ngono muwala wange yankubira simu nga ngamba otegedde ebigudde ku Dola konza ate kiki nze nga ndowooza nti engeri gye yaŋŋamba nti obulwadde bumweyongedde kyava ngamba Dola babawambye nebbaawe drone ebatutte ne mubuuza bazizza musango ki ko ye naffe tetumanyi naye bazza waka ne babasanze balya na mmere ne babatwala naye babakubye nnyo. Abatuuze bagamba nti okuba banoonyezaako ku poliisi ez'enjawulo naye nga lwe batuuka bategeeza nga bano bwebataliyo. Abantu babatutte, drone yabatutte n'ekuba n'amasasi, tutuuseeko mu gundi ez'enjawulo mu makomera ag'enjawulo yonna tebaliiyo. Stations zonna eza poliisi ku Masaka Road zonna tuzituuseemu tebaliiyo. Tutugenze e Kireka batugamba tebannabalabako, tugenze ku CPS batugamba tebannabalabako. Kyensaba gavumenti bwebanga gw'olina omwami olwo n'omukyala ffe situfa tetuwolereza nnyo obumenyi bw'amateeka naye kiri twagala okumanya omuntu aliriddawa abantu bwe babeere bulungi naffe ng'abakulembeze abawangala naye naffe tubeere nga tuli mu mbeera nnungi okuba tumanye omuntu waffe ali wano aba alina omusango nga guno gwe yazza tukole ki tumanye kati ali ku kibonerezo kye oba alinda kusalibwa nga tumanyi waali. Abaana basigalawo wakattayo. Ayogerera poliisi mu kitundu kya Gweta Katonga Erya Tumushabe ategeeza ku simu nti talina kyamanyi ku kubuzibwawo kw'abantu bano naye nga poliisi yakunoonyereza.